Ekikonde mukyogera koki? Ekikonde tulina okuwagira Mikey mwana waliwo nawo alina omukuba nalo etuze tuwagira Mikey mwana. Lwaki Mikey? Mikey alina omukuba nawe sefuka abimanyi tayi munafu nnyo ku Mikey. Sefuka alina kyayinza kukola ku Mikey n'akatono n'akamu. Lwaki oyagala bakube sefuka? Ekyo kimanyi nawe kirina okubeera. Kirina omukubi naddala wali wonna. Nasonga oli munafu kuffe. Lwaki oyagala bamukube gwe? Sefuka kikyakunyizaako? Cepcho kikyakunyiza. Asabuko nze nganzo omuntu. Siri fani we wabula nze ndi fani wa Mikey. Oya bado gambotya? Sefuka afumanyo. Oyagala bamukube mu round yakumeka. Esooka embadde njagala. Obaka kibu omuwaawo ne Sefuka. Sefuka njagala bamuyigirize. N'abazadde b'abanna baweemu akatiibwa okusingira ddala abazadde. Afumanya abazadde. Kiziko kusasula ekyebiri obeerewo. Okola ki? Kusasula ekyebiri obeerewo ng'omujulizi. Sensinde sagala kunnimba. Mikey kikyomugamba? Mikey mwagaliza kawina. Kokka. Owaye muze kuwagirani? Mikey. Lwaki Mikey? Nonna. Owaye ovuddewo okujja wano? Nze nvudde mu mutundu Kirinnya bigo. Akanaba kujja kikyomugamba? Ayangweko nnyo ajja wagire bano batikitoka bannaffe. Naffe bamu ku batikitoka alakuba tulina tutumuka nnyo okumanyikibwa. Naye banguwe mbwangu bajje bawagire batikitoka bannaffe. Okozesa manya ki? Akisa mu Wakenzo. Eki byokolerako? Manyi? Eki byokolerako? Eki byenkolerako? Just kuzina, kuvimba, nga obimanyi nga Kenzo yonna sitayiro ye nagyakola. Bwentyo bwenkola. Ekikumbo ki? Bwentyo bwemba. Bwentyo bwemba. Ekikonde kino ekikonde kisubiramu okolamu ssente ne Mikey okuwangula nange ndi tikitoka. Lwaki ogamba Mikey kubanga egguni ya inspiringa oyo moddo wange Kasifu nga kalinamu wanje Kasifu nga kalinamu lwakusambibwa ye lwakukyulibwa ani yenna Mikey alina osula sefuko. Lwaki oyagala bakube Sefuko? Lwaki oyagala bamukube Sefuko kuba ndaba Mikey matira kuba byakola byonna binsanyusa. Kati nange tikitoka ya inspiringa kati nange gwe njagala. Kiki oyagala ku Mikey ansanyusa azanya vidiyo ezigira mu real life n'osini nezikusanyusa n'ofuna olunaku lwo. Nsuubira kola ssente meka naye obiki by'otunga? Nsuubira kola kale wekiba nga kikudde sobola okukola nga emitwalo 15 kiba nga kinsaze kalo nga 8 awo. Biki by'otunga? Nga wobiraba biskuiti soda display n'amengo display yo soda biskuiti buli kimu switi twala tugende. Ekikonde ngenda mala nkolekoleko wano eno njafiisa ku budde ate male ngendeyo nga atuuse. Kiriya ki ekiriwo? Abasoko babuzeeko. Abo n'ambalamusiza abaliko. Amaanyi aze Brian Baba. Oze kuwagira Bikonde? Nze kubeerayo nange. Nze kulaba Kikonde. Gwe mukulaba okuko obiraba otya? Ekikonde naawe gye kigenda okugwa omanyiyo. Waliwo abadde trainer, waliwo abadde traini, waliwo abadde joka. So saawa zino kyogenda okulaba. Ekyetaagana kubeetingako. Eri musajja wa Mikey naawe. Training ye badde serious. Training ye badde serious. Kuba training ogiraba omuntu training omulaba ne bakochi be bagamba ng'olaba obikwata waliwo gw'olaba nga yabadde azannya buzannya. Okujjako nga kasima naye we kitaabe kyo awedde. Sefuko lwaki olowooza bagenda mukuba? Mukulaba okuwa tannaweza nnyama erwana.
alina bigambo. Biki byasinga okwogera ebibanyiiza? Sijja kulimba sirifaaniwe naye nga mpulira ayogera nnyo. So simanyi njagala nnyo abakola okusinga aboogera. Baba mbera Olibalaba muzize wagira Kikonde. Kategori timu. Oyo muddewa. Denvayo nayo nago kyobomanya kuli timu ekubirawo. Ey'eryani. Sagala kugamba nago kyobomanya abaana babiri. Madamu muddewa. Timu Cepcho bya ddala. Yes. Cepcho atenga buli omuntu. Tugalabisa akasajja nalo. Tugenda kalabisa. Nnyo bulungi ddala n'amaanyi. Lwaki mwagala kalabisa? Ajeewulira. Mikey yabakola ki okubagamba nti alina pultepo, alina kalina, alina ki ebibaluma. Kajeewulira nayo tugenda kukajjamu. Tugenda kugujjako. Kubanga kiwa omuwa. Mikey yeebereremu. Ate omulwanyi wo kiki omugamba? Omulwanyi wange mwagala nnyo. Kyekikuleetera okuwagira oyo Cepcho. Kyali wange kuva dda. Anti ayinza oba kyaliwo naye nga tasobola lwana mu Ati manya asobola okubikola. ate ono madam buli tiimu kikale Bagamba Cepcho alina ba ex bangi oba omu ku bo. Olaba yeekwese. Oba yoze kuwagira ex. Yes. Kyekiriwo. tewali kyakabi Oze kuwagira Kikonde. nze kuwagira Kikonde Oli tiimu ki? ndi tiimu y'abalavu niga Cepcho doctor Kasula w'abakazi. just tuba tubalinyisiza vibe tubateekako ku ddaala erya waggulu bakitegeera kati for instance Dusani yali amumanyi Cepcho si yamugya okumumanya waliwo ekintu kyolabirako ddala nawe ng'okiraba tiimu lavu niga Cepcho bimanyi tugenda kuba Mikey adde ewaawe mu kyalo Nsonga ki ekubya Mikey? ati alumba nnyo balavu niga obimanyi kati awo tiimu Cepcho benna fena twasuze mu Yesu twasuze tusaba Subira Cepcho agenda kubira mu laundi yakumeka Mikey. oyo Mikey engeri gye mulabamu laundi eyokusatu agenda gisukka ng'agenda sooka gyena ekipawa kyakimanye ku laundi eyokusatu era mu abanalwawo okutuuka laundi 3 tuba tumumazeewo Mikey aba agenze Owaaye sooka otubulye ku kikondo kiraba otya? Owagira ani? Asinga munne. Oli tiimu ani? tiimu Mikey seems to find sweet like pancakes. Lwaki tiimu Mikey? Lwaki tiimu Mikey? Of course Mikey now tuli ba team good vibes no negative Ki ekigenda okubya Cepcho? kigenda omukubya kuvuma abantu era kuva muzadde wa Mikey wange abanga avumye owaffe Bagamba aba Mikey ekibasinga okubaluma musajja kubalangira kubagamba alina pultepo mugagga ebibanyiiza. labiyina omusajja omwavu ayagalwa nnyina Mikey waba yina kyekyo Ne mwana gwe olidde pati. Mateeka. Ogamba otya? Efito gamba. Tiimu ani? Tiimu Cepcho. Lwaki Cepcho? Wonna. Kumukuba ex bya Cepcho. Tiimu Cepcho. Tewali agambayo maani. Mwena tujja bakuba. Olowooza Cepcho alina ba ex bameka mu kulabo? Nze siagala manya balina bameka agenda kuba mateeka. Olowooza lwaki Mikey agenda kuba Cepcho? Oba Cepcho agenda kuba Mikey? Mikey agenda kuba Cepcho. Nange simanyi lwaki naye nga bwe kirina okuba. Balina ebyabo. Lwaki tewagidde Cepcho? Cepcho teyisa bulungi. Nawe yali akulumyeko. No, bati baavuma nabo bawalanga nze. Kati watya bukeera ku makya nga nze oli gwe bavuma. Toka. Analiga sede for Uganda gya no searchinga ya kubonda babyenkola. Owaaye. Yo. Nakikulegera kuba Mikey. Tuze kuba Mikey. Abandi. Tugenda kuba Mikey akiwulire. Anti Cepcho yamusuubiza omukuba atwale ne mukazi we batube tuseeko. Omulwanyi wali muteekateeka. Wakuba tubana bakujja tulinzeeko abantu bajje kubanga tuliraga ssaawa emu
so which means by saa 12 atujja kwaba tuwagira omwanya olyetesetese atya yetesetese bulungi kuba tuze tumutraininga nange wondabira wano ndi mukubi wa bikonde kati nange nze muwaawamu awo ku zigaidi era katusuubire sokotwe mujabu wantu tubalawo njagala sefu kabe nga agati nga tutu otegera kasuubire nagenda tuswaza naye nga kino tukikoze just kusupportinga orphans tuve ku nsonga z'ebikonde just kwete tugakola hate byota biri mu hate buli muntu asobola kugenda wagira Mikey nowagira sefuko singa tuli kimu otegera kubanga after all tuze wagira batiktoka bannaffe because they're all big so we respect that. sefuko bamulabyeko mu mbaala anaasobola teyatamidde ate yanywedde sefuko abadde nga tanywa okumala wiiki n'emyezi okuva bamugamba ekikonde kitandika yasalawo obutanywa kubanga ekyo kikyosooka olina kunywa nnyo mazzi kulyamu bulungi kukola ku mubiri kubanga tiwala gyaba talina kyakukola so sefuko ate tanywa mwenge which means ali ready amulabe mpawakingi n'obugirasi n'endowooza yenda ali mu kunywa rockboom amuzeemu ku maanyi ala agenda otuuka wa Mikey nga amaanyi geeyongeddemu bagenda kuba mutamiivu yagenda kuba mutamiivu tegagenda kuba mutamiivu yeetegese kyaliko akimanyi kyayagala akimanyi mumusujja munawuli yakumeka ani Mikey naye sijagamba omusajja kwate tumulabanga bonna kyeswa bwe fight yabwe esooka ekitegeera kati Mikey mwana wa Gaza sefuko mwana waawa kati katulabe wizuwu okitegeera kakasa omuwagizi wa Mikey nti mugenda kusuula sawa zosigenda nkugamba Mikey ali naturally gifted talented temugenda suka round yakubiri kati ati nange nekugamba leka tutuke mu ringi esalewo kuba sasa sigenda gamba mu Mikey tebagenda mukuba oba sefuko bagenda mukuba naye kyesa okusobeza tugenda bakuba kati yebabbe kati singano babaddewo ogundi netubetinga netulaba netulya kusendeza obwere tugende tulabe kyemanjagala gula ticket tuyingire tulabe ekikonde tulabe wiziwu wekigaana tujja kyetobamu we are ready. We're ready of fighting